Alhamdulillahi rabbil alamin. Nkajjamu naye kyalina amaanyi gange siringa mu abakaddiye. Inna alhamdulillah tujja kudda mu mikaddima kubanga obudde tewali nga sinnaba kuba mansuliza bigambo bino. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Matenda majivuga Allah kabwejumbira. Tetujja kwogera nnyo ku Allah kubanga bwe natandika omumunyumyako I might get emotional ntandika okukaaba gambe ki ekyagala tubba ate nga saagala nnyo mulowooze nti nakyo njagala obbabbako. Mungu tumwebaza. Nsaba ebintu bibiri oba kimu olwaleero. Nsaba Allah atwongere okumumanya ate kuba Allah okumumanya teweetaaga bingi. Nze nina hajati ehoyima eyo, hajati ayagala ettaali. Allahu akbar. Hajati ayagala ettaali nti ye Allah yamutegerera ku ttaali. Allah yamutegerera ku ki? Ku ttaali. Nino mala hajati gwe mmanyi yasira mu kali abeera London abeera Kibuli awo. Yansuzaako ku muzigo gwe nga nkyasula filimu zi Ghawahid. Yansuzaako ku muzigo gwe. Naye ekyamuyingiza obusiraamu lumu aba atambula yali avuddeko UK manyi buwala buto katambula mukava UK kayina zi paundi zaako katambula mwali ku City Square. Kati ku City Square awedda anyumizanga ku mirembe gy'Amini bakubiranga wettaali mbudde bwe buti sira wali Miraji nga bakubira wettaali ku City Square City Center. Ettaali ne limunyumira n'asiramuka. Era likola ki? Kati Allah ng'agambye kati kankwagale gwe kankuwandika eddusu mu lulimi olwa bulijjo. Teweetaaga surati Bakara namba kul huwallahu ahad ekumala aya nga yo. Kati Allah sijja mwogerako bingi kuba kati ffe nze ayogerako nammwe wenjogera nammwe muyinza olowooza banvaawa naye kati abamanyi gye tuva sajjiira omulaba obukambwe kambe kati ffe gye tuba nze nva Masindi nga tukula emigaati gya tiputopu bagisuubulanga nga gijja mu wiiki omulundi gumu. Naye ngaokufuna omugaati gwa tiputopu taata walina okubanga musajja w'amaanyi ng'ayina amaanyi firijaibi wa firijisimi kubanga okulwana okugujjayo okujja nagwo kati okubajja gwalinga buzibu nga bwagutuuse waka kati nga nawo waliwo olutalo hatta baganda obayinza ozuuka ekiro ne bagubba. Kati naye ennaku zino n'otunuulira nomanya nti n'otunula nolaba nti Allah gyatujje emifulijjo gyatujje nti abantu obeera awo omuntu najja nakuwa ku salaamu n'agamba nti oyo Sheikh Juma Waisa Kinyiri erinnya oliwulira. Allah tabakukwatako bandirooleza tayipu ya jjinni naye Allah n'agamba nedda ontegedde erinnya oliraba kasumba owa yasumba kyoyo naye Allah n'agamba nedda sikulinaako buzibu nkujjeeyo. Abamukomera obalaba nti feesi zammwe teri kizigo kizisobola feesi zammwe naye Allah n'agamba gwe genda ku sujuudu. Allah n'asobola feesi zammwe ng'osobola otutunulako abantu abamulowooza nti ebizigo bye mwesiiga bye banyiriza. Allah agamba Jibril oyo mukoleko. Waliwo omuntu nga Allah ng'olunaku takkozeeko omuntu otoola salaamu olinaga naye musajja namukoze eki nga wallahi ekyenyi kyo tekitunulikamu. Kati Allah nsaba atuwe tumwongere omumutegeera. Ekyokubiri nsaba Allah ffenna nga bwe tuli wano atuteeka akantu mu nsawo. Kati bw'otunulira kati mathalan Haji Kabwama akamwongere Haji Kabwama kati ekanzu mathalan ye zaasiibamu ye abantu ba bulijjo zibambala ne bagamba bagenze ku mikolo yagirimu alimu ku mikolo ndi wange banaye naye gyayambadde muntegedde kugamba bwatunula bwati bwe mugamba Haji mpaayo omutwalo oba omukozi bubi yarifu dhiiqe amanyi bidhiiqe byokha ategedde
kati Haji Kabwambo yo ne bw'aba asaale swala emunyumira ntegedde wakati omuntu okutegeka omukolo sebo n'atuyita sawa ziri 6 nze njagala obuliri bwange bannange ne Allah akimanyi sebo nobe muli wano bwotamerero babutuwadde twabulidde bucupa bw'amazzi twabunyedde ne tubusuula ettaale noka kati mbivuddeko otegedde enjala y'ekiro nzibu olaba yazuuka ne nabbi we nemuzuukusa naye tugumye otegedde lwaki tosobola bikola ebyo ng'ensawo tekola ki nze era nkibagamba bwemba nnina edhiiqa fil jaybi takbiratu ihrami njitoola nnina essanyu Allah ng'alemezaayo nnyo emikono kumbe ndi mukulingiza wano bedhiiqa lyange weeriri otegedde ibada erimu ebidhiiqa enyuma njagala obbanyumiza okumanya ibada ng'erimu ku bidhiiqa enyuma lumu mba ngenda mu umura ndi awo ku kisaawa awo nensanga mukadde wange nansanga Haji Bomwoyo sema nankuba edhiiqa bwankuba edhiiqa teyamanya kyeryakola nga ntuuse eri bw'obeera eri mu ibada bakugamba weetooloole Kaaba nga sunna weetoola emirundi 7 wotegerera nti ibada za Allah nga toyinaamu kantu Allah takolaganira baavu omala okwetoola emirundi 7 bakukoona bakulinnya obugerero bukyala akana kadde kababoyekat naye nga wallahi kakola manusema bilegumba kankuba eggumba mumugobero yagala okwogera olugala naye kati katutegeera kati nsaba Allah atuteeka akantu mu nsawo ebintu bibiri bijja twongera ate nze ndaba bijja twongera nnyo mumutegeera eze kusala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatwetikira eddiini makulu busiraamu nze ntere mbisibanga bano basino baganda bange nti toba kufunayo eddiini ennyangu ennyo nga nnyangu okusinga ku busiraamu ze singa nabuvaamu dda tuba kufunayo eddiini ennyangu nnyo ng'ebintu byayo biri waadiha nnyo mubayinu nga yeri mubashiru okusinga obusiraamu nandibuvuddeyo kuba teriiyo era ekintu kyonna mu busiraamu nga kikuwa obuzibu imma gwe eyakiyiga wakibulira bubi oba yakikusomesa bubi teri kinyumunga busiraamu. Allahu akbar. Tolaba nti tutera ntugamba nti adhaani gye twaziina yeeyo kuva ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam paka ne kati singa tugamba muganda waffe alqinga saaha netugamba alqinga saaha twakoya adhaani zino abaana zibakoyezza. You know, our girls, they are so tired with that adhan. It's so old, it's old fashioned. Alqinga saaha taala netumuwa akazina tugamba khalifa sokoleka akazina lokatika betuli wano nga tuli wano alqinga saa yaati najja nakwata akazindaalo tolaba mbu tuli bwe tuti ne tuteeka emizina tugita alqinga saa yabada njagala nkulabe. Allahu akbar. muzikita kujula awali adil qanzo yaqul daghala dawa dasna asmulula addawa naye ebyaffe tebikyuka era nga bwolabye kasida bwe zitambula Kurani nga bwetambula byebyo ebyaffe. Kati Allah nga bwe ngambye Allah ajja kwabuluza kifuba kyabiyingizeemu bikole ki tetuyinaayo abantu bonna bafunye dance basiru bazonto bafunye dance almapiano bafunye dance bakalipuso bafunye dance tetuyinaayo swala dance mbu swala dance imama akubeta takbiratul ihram Allahu akbar asikawe ajikubajize nedero abala ajiwereze bagamba mamuma singe swala ejuba shekhe tukirira ko ebibegabe ganga bizanye shekhe babaddechi swala dance ebibegabe gabizanye kati eswale yaffe yeeyo gye basaala e Kampala ne Masindi gye bakola ki gye basaala. Buli kintu kina foundation yakyo mu Busiraamu buli kimu twakimaliriza. Nkubiriza omwe wange nejjammwe Allah tumutegeere tumutye bannange tya Allah ate otegeere nti akuyinako obuyinza nti omukka gwossa in this microsecond oyinza obutasobola kugufuna microsecond ekola ki naye okujjako nti abanadamu tuli nnyo mu muzannyo tubeera awo ne tulowooza byakubalaata nenkyanja kussa mukola program tulabaga nenkya kusaa 7 ng'akakasiza ddala oba alina oluganda ku Allah nugwe owaye maama we yaliko mukwano gwa Allah ng'ebintu bw'obikola nga sibitegeera ngali mutebeekevu nnyo atujja kulabaga nenkya tewali buzibu
esswala 5 omusiraamu yeebaka ng'alabye Barcelona ne Benfica ne guggwa ku 7 n'akaya nawo ne banne zigenda okukona nga ziri 8 olwo nno yeerabidde teyasiibudde kasinthia awil ka Catherine katabuuka ku ssimu agenda ku WhatsApp awil Snapchatiya akabuuza ku bana I'm so sorry bana essimu yabadde efudde zigenda okukona nga saa ziri 9 n'agamba kanneebake agenda ozuukuka okusaala subuhi nga saawa ziri 2:3 kati azuukuka okusaala malayika zo ziwandika kuba tezimanyi ziri mu birowoozo byo zigamba omusajja yasaala esswala yalaaka 2 mu budde bwa duha tetumanyi oba kuba subuhi teyagisadde Allah yajja okulabula tuwaye yali subuhi ku saawa meka 3 yekalakasa takuba kateni ati yagitunga mu kagoyi ka mufaliso noba omusiraamu bwasula n'engeri gyakolamu ebintu bino gamba naye kati gwe lwaki tofaayo bashaaka basomesezzaako Isra wal Miraj nina eddakiika ntono nnyo kubanga emmere gyeri kikulu nnyo wasaagala ntu bantunulire bubi nga batunulire mu maaso nga balinga alabamala ku lumawuti nze kyenjagadde okubabuulira mbyentegedde byonna basheekhe basomesezza Isra wal Miraj nzijemu ekintu kimu amma yujibu lmutarra idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'aluhu lumadha khulafa a ilahum ma Allah abuuza bannaye nabbi byonna biyiseemu byonna birabi sallallahu alaihi wasallama kibeabe kyakifudde al Khadija akoze eki naye mulowooza bino ebintu byewuunyisa bwe twogera nti Khadija yafa oli omuvubuka akyogera nagamba Khadija yafa nekikomaawo omuvubuka aba ne kabeebeke kasharifa nga kamukuula kamugjamu mutwalo leero n'akawa 2 enkya n'akawa 2 ne kamugamba totaddeeko zijjayo subhanallah wallahi mubonabona obona kitemudde eno mukiwalimu obuwalimu omukuula ki nkuweereza aya za Qur'ani nga siribudde banange sina transport Allah ajja kuleeta gwani nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatambula okuva e Makka paka e Madina gwani Zara tambula onsange ndi wadde nakasero ndiko ndi Kampala fe baimamu fe basheeka tuyita nnyo kaweweevu era bwe maze nnyo okwogerezaga nze Sheikh Muhsin nomanya bintu bingi byolina omumanya mukunyumyanyumyamu awo tujja kubamu nezikiswa kiswa zijja kuba mpitirivu ezikugumya nti wano wozze watuufu otegedde naye mubonaabona akaana ne kakusaba ssente n'osindika nga tekuliiko zi withdraw ate nga nazo zeewoze bwewozi okubira munno sula mpola ayebiri mbobadde ki waliwo ekinyuma njagala kufuna ddagala kumba olimba oziweereza wa Zahara bw'oziweereza Zahara ati sula akuweereza 2 oweereza ku mukanana but what do you mean obeza ku mukana what am I going to do with 18k ne kanyiiga naye tekazizza naye ako bwe kamala olunaku nga tekakubidde okankanuka bane ba Zahara abadde ki bane what happened kati Khadija radiyallahu anha kyali kibebe saaliyo naye nabbi tasobola kubanga yali yalonda ekibeabe nga saaliyo kuba kati nze ngoberera nabbi Muhammadi tosobola kungamba yingira awo ojjeyo nenzijayo omuntu nga atunula nga gwe bwatonda ku lunaku Allah nga ulesako surati Tauba yali bonyivu era nzijayo ekyala nga kiringa Allah yatonda Ar-Rahman allama al-Qur'an babirundi 2 surati Tauba Allah yali munyivu nnyo abaafuluma obutibo baafuluma ku lunaku olwo omutunulako bwoti imani neerinnya noga subhanallah kyekibaddewo oba otegedde kati oyo omukyala yalina ku ssente ontegedde omukyala ayina okubanga Khadija tujja mulaba ku kiyama banabira nange kumujja nanga muli nange ne Musini mujja kubiraba bino byembagamba temufaayo kuba gye tulaga simanyi oba mmwe muli wana yenze nekwataako nnyo kubanga street yange ne Samaha tugimanyi ontegedde
ebizibe byamutuukako sheekh babitunyumizza. Allah n'agamba nedda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Naye gwe Allah n'akoze salaamu at-tawkid n'akakasa nti gwe sula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah ajja kuwa okole ki? Osiime. Naye n'osigala ng'okyalinamu waasiwaasi, n'ojja okusaala esswala, n'oyimirira mu sswala musiraamu naye nga tokakasa oba wudhu ogirina oba tokola ki? Mungu gw'osinza omuyinamu waasiwaasi olowooza Mungu gw'osinza agenda kukumalira bizibu byoba nedda. Kati olugendo luno lwaki tukungana basheke ne balutusomesa biringa firimu, era oli anyumya n'alowooza oba kati banyumya Avengers banyaka firimu ke banyumya, oli yabuuka mu bbanga, era abasinga ebirowoozo byaffe birwawo okukifuna kye batugamba naye nga bwe bakinyumizza bwe kyali. Kati Allah naawe mu bulamu bwo amma yujibu al-mutarra ani ate nga kyali kimanyikiddwa nti mbawalabu bali tebasinza Allah, kanu la yuwahiduna Allah nga tebasinza Allah, shiriki yali muyitirivu, naye nga bwe batuuka mu buzibu bakoola Allah, nga bwe batuuka mu buzibu bakola ki? Amma yujibu al-mutarra idha da'ahu, ani ayanukula omuntu yenna ali mu buzibu idha da'ahu singa abeera akola ki? Singa aba amukoowodde. Olinayo Allah omulala era akubuza ilahum ma Allah, mwinayo bukatonda obulala obutali Allah ababanukula. Kati gwe naawe kakkana Allah ajja kukolera Isra wal Mi'raj mu bulamu bwo. Allah ajja kukolera Isra wal Mi'raj mu buki? Bulamu bwo. Weetululire musiraamu akazigo moosula, tosobola kyalizaayo munno omugamba komaawo kanzije, saka tugende tukimemba pula kanzije, olwo nno mugenza kukima certificate ya thanawe oba idadi mwagala genda kuwandiisa gasheke komaawo kuba olujja osooka kulwana nalwo. Kufulu gy'olina kampani eyagikola teriiko, kufulu yayiikamu amazzi oyingizaamu ekisumuluzo tekiggula. Tukubuuza ekisumuluzo kyekyayo wallahi kyekyayo, naye nkuba juzi yatonye kufulu yatalaze nosooka n'ogikuba ku luggi ekisumuluzo ne kyenyoola negaana okugula ekisumuluzo nga kyenyodde. Kati eyo musiraamu Allah ajja kukolera Isra wal Mi'raj mu bulamu bwo, ejja ekola ki? Wala sawfa yu'tika rabbuka. Ebintu bino muleme kubirabanga mubirabanga firimu. Isra wal Mi'raj mu bulamu bwe ekola ki? Kyova laba tukungana olunaku nga bwe tweyanza ab'enteekateeka zino kuvira ddala waggulu Haji Kabwama mwebali. Allah baweere ddala okujjako mbadde namuza ddoola naye obuzibu bangamba ddoola ate sirirungi kuzifuwafuwa bantu bajja kunyiiga bujja gamba sajja litululidde naye nja kukulaba inshallah nga tufulumyawo Haji Kabwama. Kati oba muntegedde musiraamu akazigo moosula, omusiraamu abeera ne TV nga 17 inch 17 naye ng'agirabira wala, naye ng'akugamba nze mbalaba abazanyi mbalaba nakwera kashake jagutulaba akabiro gaba kikino. Omusiraamu abeera muzigo ng'ekitanda kikoona ku luggi kikoona eno, mbuuza sheekh oyina eddinisa lyaki? Ebbugumu werisukkirira aggula oluggi, ababbi tebasobola bubba. Waliwo omuntu nga n'ennaku emuluma ne bamusindikira amajini ne gakomaawo ne gamutunulako gati ne gagamba naye yatusindisa afa kidoodo ne gaddayo ne gaddayo. Era ze nali neewuuya waliwo omuntu nga tebasobola kugamba nti oyo amajini gamukubye nga gafaaki gabadde. Era bwe tujja okugasomerera tusoma kino gamba muveemu namwe mugende ewanana, muveemu wano mugende. Isra wal Mi'raj ekola ki? Ejja. Kampala wano bagamba nti ebyana biyitirivu ebibebe, naye gwe musiraamu osadde esswala bagamba abantu kati saawa zino buli omu yeesabire ya Allah. Ekibebe kimu kimmala wagamba bana naye kimu kimmala, toyina gwolaba gwotolera salaama akudduka buddusi. What's wrong with you? Oli hunuga wampunya akamwa notandika sunna ya nabbi osenya ku subuhi nosenya ku dhuha nosenya ku dhuhuri nosenya ku asiri nosenya ku magaribi de bonna bakwita muganda bambi nsitulirako wano gwositula emigugu gwositula zikeeki. Allah ajja kuwa taxi wazikuyuliza ekkanzu nodda ku boda ng'okayanye n'ababoda bonna bakumanya abeekawaala. Oyo mwegendereze. Omusajja alinnya boda nze neewuunya abantu. Waliwo omusiraamu yangamba alinnya boda okuva ekibuli paka entinda ku 2,000. Wallahi nategeera luvannyuma nti ababoda bamumanyi
era ezebbiri bazimujjako just alemewulira bubi naye bamumanyi muntu waabwe kubanga wabboda agerera kugamba olaga wa sheekh kati ngazi musikirilla era Allah ansasire wabboda agerera gamba nzira wali kololo haji nya nomugamba tomanyira tugendawo bbiri nti kati haji naawe siganye naye naawe era weeraba esajja nalikumanyira ku sente zo naye kati haji naawe olaba otegedde bakolabako enkofiira nekanzu ne bakuyita haji nga wallahi tomanyi na tamino abafuluma mu tamino abagenda e Makka bafulumira mu tamino ki musiraamu oyinamu ebbiri zo oyagala bakuddiza 1000 n'okaana n'owa boda nze ninda zitambula sheke ng'otambula oddawo omanyi okutambula kuno nabbi yatugamba almashi ala al aqdami okutambuza ebigere kirungi nnyo kantambulemu eza boda zikendeere olimba kati Allah isra wal mi'raji mu nsawo ejja isra wal mi'raji mu nsawo ekola ki ebintu bino mubizze kummwe muleme kuwulira bintu nga bashekhe babisomesa obongo ne busigala ku watermelon agikaba majiyaga budde isra wal mi'raji kitegeeza Mungu okununula okujja mu fulejje gwolimu ennaku gy'olimu musiraamu Allah ayina gikola ki naye tagenda gikujjamu nga tokikiriza mutegedde musiraamu kati tuva wano tuva mu ttaala yino olaba abalina amataalo gamba bagadiibuuda kubanga ewuwo waleseeko yakanga kuli 0.04 kakaaba banaye kaba kakaaba nga ziggwako nokabanaye obakati okagoba era amajindawo nago tegayingirawo omusiraamu walolabyeko omusiraamu abeerawo ng'ennaku mpitirivu ebiyenje ne bikola layini ne bifuluma ebiyenje ne bikola layini ne bifuluma ne bigamba tetujja fiira wano ne bigenda toyina kagaati kasigalawo mu nnyumba yo oli bubi ebiri mu nnyumba yo biku binuna ku musaayi gwo naye ne bigamba munani musaayi gwe tununako tegulimu yadde ayani tegulimu zinki nabyo byafa omusaayi gamba nze ndi muyonjo nnyo ebiku tebijja wange olimba ebitonde bya Allah byasaba edduwa omusiraamu ojjeewuwe novaayo ekiyenje ne kigwa mu ngatto zo ogenda otulaba nga ekiyenje kigudde mu ngatto zo n'otunula bwoti ng'ekiyenje kiringa ekiri ku dduwa nyambo nzijje wano musiraamu kati gwe oyina kutegeera nnyo isra wal mi'raji nti Allah bino bi Allah mmwe naye ate ekyewunyisa munnange bano abatambulira ne babodeghadiya abatambulira mu mmotoka ezina soka buzoba ezitalina kubeera mu mmotoka ewala emmotoka nga zina soka buzoba za nnyonyi emmotoka ekuba ekinya ne kikola tauba mu kifo ky'emmotoka okukola tauba takiwulira dereva akanyagamba hampu tuziiseeko abugambako ayamanyi ku hampu ziri kwagula obunyanya nga ave 40 dereva akoba buhampu tabuwulira musiraamu otuula ku piki ekujja kibuli paka kyanja ogiyimirizaamu ekisaasi kasooka enveeko munnange nanuule ku binywa Allah agamba yabuna adamu owange gwe mwana wa adamu law atbakat alayka as-samaa'u wal ardi singa ensi n'eggulu bisembera ne bijja biti bikunyige thumma da'awtani nonkola nogamba ya rab Mungu ya rab naye bannaye kambabulire simanyi muntu atudde wadu nga tukola bulaadi wallahi sikumanyi nga tofunayo lunaku mu essaawa egi mu lunaku n'otuulaawo n'ogamba ya rab Mungu ate nimugenda mukola olugezigezi nti mwagala kusoma olwalabu nombirekere basheekhe olwalabu oli mu kuvuma Mungu tonsinikirako manyo gomanyi osaba Mungu nesonyiwa gomanyi osaba soma Luganda Joweeriya Allah musabe ate teweemolera mu dduwa kuba tolina malaika gwokwa obeera baloza balibaja abaana baloza ne kujja nabajja kwemolerayo banange oh my God where is Jibi olwo nayita Jibuliru where is Jibi ayita Jibuliru ebyo tebiriyo Allah yakutonda akumanyi musiraamu tuula wansi kola obulaadi tuula wansi saawa emu tolina byokola Snapchat giwummuzeeko sigikugjeeko tuulako wansi okole ku tasbihaati Mungu mukowoole ne kati gwe musiraamu tokoye kuwalya kawunga negundi ne kabeji naye byennyini byewunya bigambe unakola biki kabeji zetunulira nga ziri kumpi n'akawunga ne zirowooza aleeta nnyama zigenda olaba atandika akwata akawunga ika subhanallah biki bino tubadde tumanyi ffe green zituli appetizer wallahi nga gyemmere
nzira mbagamba juzi nali ntudde awo tutumizza emmere omwana naleeta essowaani nga kuliko akawunga nemugamba first come back nali njagala kugera waliwo nezika talutegeera whats this tonteera kawunga tomanyiira mbu akawunga nakazizaako ku ndagala what do you mean ndagala zeewamwe zajjana era negibuliira ekimanyirize mujja nawe kabagi ekali sijja kalarebe tekaliyo nga buli akawunga that's very good that's so healthy gederi waliwo abakaagala balwadde era nze bwe nkusanga oyagala akawunga nkuweerawo edduwa rabbana atina fid dunya hasanatan oba mulwadde musiraamu embeera gy'olimu teryagenda wallahi kino nkikubuulira munna alina akantu mu nsawo gw'oli naye gw'olowooza agenda okukununula tagenda kukununula paka nga allah amulagidde nti oyo muwe oba kitegedde paka nga allah amulagidde tuula wansi mungu mukoowole ya rabbi mungu wange allah musaba akuyigiriza omusaba ekyo nakyo allah agaba kigabe oleme kubeera mu ddwanga oyasamirira bwasamirizi mpozi kati allah nga boolabeera kati nabadde nywedde kyayi naye temwabadde sukaali kati ze neŋŋamba oba nkolemu katunyumye naani allah nyumya naye ngambye allah amata gyegali kudda yalinga manyi gyegali ate nze tegambutula va kubona kuzikusooka kati bali myaka giboola amata lactose intolerant abaveeko amata tegagabo mungu nze tegamboola mpa nnyo ku kikopo ky'amata nga tebataddeemu mazzi ago nago baba mazibu omuntu akuwa ekikopo ky'amata nga akuwadde mazzi mu mata nonywa noli tebitegeera biri bya wait kati allah musabe law atbakat alaika sama singa eggulu lisembera likunyige n'ensi bikusanduwikinge thumma dautani nonsaba nkuteerawo obufulumiro nkuteerawo buki bane tusabe allah ajatuwa tetuyinza kudda wano naffe manya tuwe testimony manya nze golaba nalinga bwenti nga nkola bwenti waliwo omuntu kati nga mummwe wano sikiwa nti muffe mwali ng'omugaati bw'omutuuza kukaveera k'omugaati akugamba leeta amazzi n'akaveera ebisigadde bindekere naye musiraamu allah bw'onaaba omusabye mu butuufu bw'omusaba allah si mukodo eyawa bazikusooka naawe abayisi mabumba basada naawe ajja kuwa oba otegedde ajja kuwa totosanga isi mabumba omugambe sheekhe bali njagala kuwayo ku ssente ensawo zo mulimu supeesi kuba kateyinza kuba talina supeesi nozimuwa nga talina waziteeka mubuuze isi mabumba oyinawo nkuwa zino ssente njagala zikuwa oyinawo oziteeka kuba oyinza onyiga oyinza ozimuwa nazigawabire oli nonyiga kati allah naawe ajja kukuwa ove mu bantu abagamba bannaye ani atuwa nga naawe oli mbannanga ani gwempa allah ajja tutuusaawo allah ajja kukola ki n'okukkiriza okutuufu nsaba allah abasiime nanga nsiime abo ekyo musinga okwagala mu nsi muno ne ku nkomerero abaagala abakyala allah ababawe abaagala abasukka muomu allah ababawe abaagala ebyebagala allah abibawe abaagala ku ssente allah zibawe mulabe bwe ziwooma kuba ffe tuzirabyeko nze nezikusooka tubeera tugaba ziwoomi zitya leero tanambulira zeero zimuwoomedde zitya naye ngenda mubulira nze nga bwe zimpoomedde ne bonaakola ta tonna kyojja kunkola kuba allah kyampadde tojja kitwala nsaba allah naawe akuwe nga bwolaba tusula wano ebizika filikitambala filikinaala tokolima waliwo omuddu toba tusula sente ku kirala nagamba singa gagenda ne kabaako mulundi gubo bagenda okuzibula batigakigeze naye wallahi edwala allah tajja ziddamu nsaba allah fenna atuwe atwagazisa ebibyo byayagala atukyayisa ebyo byatayagala nsaba allah atuwe emikwano emirungi egina tusitula amadaala mu nsi ne ku nkomerero nsaba allah fenna atugabirira atutwaleko ku kaaba tulambule ku nnyumba ye y'ekitiibwa atutwaleko e madiina tulambule nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam wagalamidde tumuwe ku salaamu ya rabbi agiddemu allah tumusaba fenna ya rabbi atuwe bana aleme kutumma mungu tuwe banaye totumma ate byotuwadde allah tubitujjaako allah tukuume okuva eri eddogo okuva eri ensamansa ag'ensaalwa okuva eri abatuluga ab'ebifundikwa ya allah otukuume okuva eri shiriki otukuume okuva eri obubuze sigadde nze muganda wammwe muto munnammwe mugagga munnammwe Badru Kasumba
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.